Kawunawo banne olwamutuusa eka yalaba Suzana tamukubako kimunye bwe kweyazika eggaali ya mukwano gw'ennyonyi entono mpozi bawongereka ddala w'omukazi era bo n'enkuba tebaagitya be basooka Suzana okutuuka awayimirira bbaasi. Kale kwe kubuuza abantu abaali awo nti mulabye ku mukazi bw'ati kobo nti awo nga bbaasi we yajjira nga Kawunawo agyevumbika naye okumagamaga nga talaba ku Suzana. Kale kwe kusala amagezi amwesooka ewaabwe bbaasi nga yejjawo. Suzana yali yeefudde kali amaggwa n'olwekyo naye bbaasi yali agirinze mu kkoona mu kifo ky'okugirindira mu kifo ekya bulijjo era awo mu kkoona waliwo n'akaduuka kata bbaasi emuyiteko era bwe yayimirira kondakita n'amucungacyunga nti ate ggwe omukazi tewazze ku siteegi lwaki nodda okuyimirira mu kkoona nga toyinza kutambula kutuuka wali? Oyinza okuyimiriza bbaasi mu kkoona akyagenda mu maaso n'okuyomba kati emmotoka endala bw'eva eri nga tugibwa nga tugwa kabenje ate bwe tubaleka nga mutwetika olutwe ye ogenda wa? Mu kiseera ekyo Suzana buli muntu eyali awo yali amusimbye amaaso era ng'abamu kata bagamuyiseemu nga batandise n'okumuyisaamu emimwa. Ye maama omuntu waawo oyo atambulira mu ngoye ezo simanyi mulalu nandi kyafiiriddwa. Abo nno be bakazi naye baabasajja nga bagamba nti kufiirwa kutya ako kakazi ke mulaba nga amaaso gakeesimbye enkoko enywa mu lwendo. Ye nno ssebo amangi bwe bakwebaza nga luweze. Kale mukazi wattu teyalina nagatunuulira bantu wabula yatunula wansi nga mubbi n'okumanya teyamanya nti atudde mu maaso ga bba. Kondakita yamusaba ssente siringi 3 ne buwaafu 3 naye Suzana yalina olupapula lwa 5 ate nga talina buwaafu. Kale kondakita kwe kumugamba nti oba tolina buwaafu vaamu. Ye ate ekidde kyalwa okuvuga kyavuga bedde munange vaamu ng'afuuka vaamu. Olwo mukazi wattu yali atandise okufiisa era ng'ayimuse n'okuyimuka. Ne Bazibumbira naye yali ayimuse kyokka Bazibumbira bwe yakutama bw'ati okulonda akawero ke yali ajje ku mutunzi w'ekyalaani nga tebannaba kulinnya bbaasi. Mu nsawo ye ne muvaamu busente ne bugwa wansi. Suzana munnange kataafa essanyu wabula omukaba nga bw'atajja busera gamulemu okwebaza edda mu kweyombesa bweyombesa nti kakati kanakaana nakaakasiru bulala obwedda bandeegawo ogw'obuwaafu ng'amatama ntengo. Ate ate kwe kukoowola kondakita yali agenze mu kidirisa okubuulira ddereeva ogubadde nti musajja wattu kwako buwaafu. Mu kiseera kino Kawunawo yali afuuyirira kanwe Suzana aleme kumulaba nga bakyali mu bbaasi nga kyalinda aveemu naye ate amugoberere. Ate Suzana ye yali atandise okusanyuukirira anti ng'alaba anaatera okutuuka ewa maama we. Kale bbaasi ng'esimbula nga yejjawo. Bbaasi teyalwa ng'etuusa Suzana weeneemussa ng'avaamu era bwe yava mu bbaasi nassa ekikkobe n'asiibula aba bbaasi nti mweraba. Olwo Bazibumbira yali asitamye wala ebbali ng'afuuyisa ng'empisa y'obwana obuto bwe yalinga. Kawunawo yasalawo gakufiiramu mu maasoko. Aba bbaasi munnange Suzana yabalekera mboozi. Omusajja omukulu ow'ebikata yasookereza nti anaaye mumulabye munnammwe bakira bwe mugamba nti afiiriddwa oba mulalu kale wuuyo nno mumweteekere. Bbaasi yali akaddukako wano ne wali Kawunawo naye n'asaba okuvaamu. Kino nno tekyalema ate kuleeta kondakita mitaafu mu kyenyi nti mwana wattu gwolowooza nti ffe tetukoowa lwaki tewaviiriddemu wali? Simanyi obadde oyagala bbaasi ekusse mu mulyango gwo mwennyini kale olulala opangisanga mpangise. Kawunawo yali avaamu ati ate omusajja ow'ebikaata n'amulagiriza nti naawe walinga omukazi oli mwebamu. Ate omulala kwe kumulya ekimuli nti olwo olusajja lufaanana kuba lubbi ye gwe obwedde olabye lulina kye lwogera. Munnange omusajja yali atudde ne Kawunawo kwe kuddamu nti obubbi bwandibadde awo naye luwunya. Ye nno ssebo anti naawe obamanyi ssebalamu. Abasajja bye baayogera ku Kawunawo ne bye bataayogera ate leka tubizze ebbali tulabe ebya Suzana. Bbaasi olwamussa bw'eti Suzana ne yeebagajja omwana we n'atambula mu kungujjo.
mpozi kye yali ayagala kwe kutuuka eka nga tebannalya byaggulo. Kawonawo naye olwatuuka wali Suzanne we yali aviiriddemu kwe kubuuza abantu be yasangawo nti mulabye wano omukazi bw'ati ne bw'ati, kubo nti wuuyo yakagenda. Naye okumanya nga Suzanne yasaawula engere, Kawonawo teyamukubako kimunye. Kale ne Kawonawo teyasibamu wabula yatuukira ddala ku buko. Naye musajja wattu yagenda yeebwalabwala era bwe yatuuka kwe kuyita nti abe waffe nga ffe. Kale omukulu yali mu ffumbiro ng'anyiga emmere kwe kukoowolowa mu nju nti owange ebwero eri ayita. Yamugamba nti onaatera okuziba amatu. Kale omukulu yali abongootera mu entebe ye mwami akooye kwe kuwa mattuuka n'agamba nti ogamba eno. Ko omukadde omukazi nti ye bwe towulira nti bakuyita. Awo Kawonawo kwe kweyanjula nti nze Kawonawo. Munange omukulu enviiri zaamuva ku mutwe era n'abuuza nti kiki ewammwe ennungi? Ko Kawonawo nti nnungi si nnungi, munnange twasowaganye. Kyokka muwerekeddeko naye ne mmutuusa wano. Kuye nti kale kasita mwembi tewali yatuuseeko bisago. Kasita muba bulungi kimala. Ye nno munno omuleseebwa. Kawonawo nti mbadde ngamba nti eyansoose okutuuka kubanga ye yabadde ankulembedde. Ate awo n'omukulu omukazi ng'olwo amaze n'okwesiba engoye ezitunulwako kadde ng'agikubiddeko omuwalume ogwali gujjudde essere we yalondalondangako ng'eno bw'alamusa mutabani we. Ate nno nga bw'agamba nti leero ntidde. Mbadde ngamba nti oba kiki naye oba kusoogana kale tunaabiwulira. Leero mmwe temulikula. Ate munaye kwe kujuuka nti ye nno munno omuleseewa wa mukoddomiwo kubanga wayitanga wa mwannyina wa Suzanne ate okutuuka ewa kitaabwe. Omukulu omukazi yali akyeyongera okubuuza ng'awulira eddoboozi lya mutabani we nti nze eryo essajja nalirabirawo nga ttemu ate nga guli omulangaatira gw'omukazi butunuulira ddala ng'ogutemu. Ye ssebo naffe abasajja tetutya. Oyo Namandu w'emirundi 5 gyonna ani yandibadde akyamwagala. Olabidde yenna ku mwana mwannyinaze eyagenda nga kabiri ka musala. Laba wenna bw'okanduse nga nno n'oli omukazi bannaye mulamu wa kwesimbako okukulangira bulogo. Yanawuliddeko ng'abennyonyi baloga singa nno wakakubidde ddala. Mu kiseera ekyo baali batuuse mu luggya era kwe kukoowola nti abange buno Suzanne omusajja yamusse dda. Kukuba mwannyinaze ye singa tugasimbaganako kati amaaso tuti yanditegedde nti nange sinywa guteeka. Era Kyeyune yali akyeyongera okufukumula ebigambo. Kitaawe kwe kumukomako nti naawe olondobereza nnyo so nno nakugamba dda nti olulimi lwo olina okulufuga. Oluusi olifuuka Ssebaage ya nnyonyi nga jjajjaawo Kabaseke bwe yakugamba nti olulimi toteekwa kulufuula muddu wa birowoozo byo. Kale muyingire mwagala kutulumya nsiri. Naye bwe baayingira Kataba gwewo ekigo. Suzanne yalabanga aloota obuloosi ate ye musajja wattu Kyeyune ebigambo byamukalira ku matama. Waliwo akasiriikiriro okutuusa omukulu omusajja lwe yagamba Suzanne nti okweteebeeka mu ttaka ng'atamanyi mali bagigabiira okoze kyaki. Ko Suzanne nti ndaba n'engoye ze ziizo. Ab'okumuliraano baayitibwa bukubirire batere bayingire mu nsonga. Mu kuwoza Kawonawo yeerwanako nnyo n'atuuka ne ku kukonjera. Yakonjera Suzanne mu bigambo ebimu ate abakyala kye babeeredde nakyala Suzanne ye yadda mu maziga. Kyokka omusango okuggwa nga nnyina wa Suzanne ne Nakiganda mukamuliraanwa bagusalidde Kawonawo okumusinga. Kyeyune ye teyategana na kuwuliriza nsonga. Naye ng'ekkumi bwe litakyawa omu kola nti bba wa Nakiganda teraba nsonga eyandiganye Kawonawo kuwasa bakazi baayagala mpozzi na kusala mu nsuku. Ebyombu byali bintu bya bulijjo era omukazi yenna ow'amagezi bwe yandibadde ategeera era n'okubigumira. Kyokka omukulu ye yalabanga buli ludda lulina ebisobyo. Kale yanenya nnyo Kawonawo okulangira munno obulogo nti era yalinga alangidde amaka gaabwe gonna anti bagamba nti kakerenda. Era mbu n'okuleeta omukazi omulala tekyali kituufu mpozzi okuggyako nga Suzanne alina be yali tatuukiriza bulungi.
era nti Kaawonawo yali ateekwa okumanya nti nno mu maka eddembe liva mu muntu kumanya nti munne amwagala, nti nno okuggyako nga Kaawonawo yali ayinza abakazi bombi okubaagala mu ngeri y'emu, tekyali kituufu okuba n'ababiri. Kyokka ne Suzana omukulu yamunenya nnyo olw'okuva mu nju nga tabuuzizza banne, mbu nga Nazzikuno ekyo kya butemu bwennyini. Kale Kaawonawo yagwa wansi n'akuuta akalevu ku ttaka. Ate oluvannyuma lw'akasiriikiriro omukulu yabuuza Kaawonawo nti olina ky'ogamba? Ku Kaawonawo nti kiriwa, mpozi kyakuzzayo mukazi wange kyokka. Oli mu pulogulaamu Tuula Tusome. Nze muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata empya n'enkadde Sirema beebaza okutambula naffe wano ku Tuula Tusome. Obutabo buno tubusomera ddala. Tubusomera ddala. Kano bakayita Bazibumbira. Kawandiikibwa Kurani Makalinda. Essuula ey'okubiri egamba nti Bazibumbira afuuka mulekwa. Tukyagenda nayo mu maaso. Naye kata Suzana munnange yeereme, mbu ng'ayagala kuwummulako, era kasita munne yali tamulese mu masiga. Nakiganda ye yamusendasenda nti omusajja tanyiiga atyo, nti era ne bw'anyiiga atya omusajja oyo, nti ne bw'anyiiga atya omusajja oyo yali Ssaalongo we, nti abeera kuba mugumba tewandibadde amugamba kuddayo, nti nga n'abakulu baalugera dda nti omukazi omugumba mbuzi ya ngungu. Ne Suzana yalaba biri bityo munnange nakkiriza ate okudda mu maka ge. Naye yali yakamala emyezi 2 gyokka bukyakomawo munnange yagwirwa kiyegu ekyaviiramu ddala Lubyamiro ow'ekitalo. Olw'okubanga Kaawonawo ne mukazi we Ddiba baatya okusiigibwa Lubyamiro oyo, kale badduka ne bagenda e Mulamba. Suzana ne Bazibumbira ne basigala mu kyamututte bukya, era olw'obutafiibwako mpozi kujjanjabwa bulungi, Suzana Lubyamira yamugondeza ddala okutuusa ate yatwalibwa ffenna gye tuligenda. Watu Bazibumbira n'asigaza okukonkonebwa enku mu mutwe, anti naawe obamanyi era obimanyi nti ebiddawo tebyenkanankana. Tugwa mu Tuula Tusome essuula awo weekoma ey'okubiri ey'akatabo kano aka Bazibumbira. Bazibumbira bw'atyo bwafuuse mulekwa. Oyizeemu ki? Kyekikunyumidde, kyekikunyiizizza? Teekawo komenti awo we tujja okutandikira wennyini. Muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata empya n'enkadde, nkusiibulidde wano olunaku olwaleero. Njagala Katonda akunkuumire awangaale ssebuufu bwangu.